Okuyingira ku kitebe ky'ekibiina ky'NRM ekya Ddondo olwaleero kubadde kwa kaweerege enkadde lya bukadde olw'abasawo abasibe bakebera abakozi obulwadde bwa COVID-19 nga n'abamu ku bakozi bazze n'abaana baabwe. Bo abajja okujja empapula okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa Paalamenti ku kamyufu k'ekibiina nga nabo mu kusooka babaganya okuyingira. Ow'ebyamawulire mu kibiina kino Rogers Mulindwa y'omu ku bakebeddwa ng'akasizza nti buli mukozi bamukebedde era nga bamaze n'okufiira eddagala eritta akawuka mu kifo kyonna. Era buli mukozi yenna kaabooyo ayingira n'afumba mmere kaabooyo akola ki bonna balina okukeberebwa. Minisita omubeezi w'ebyobulamu Robinah Nabbanja azze ku kitebe kino n'asaba abakulu mu kifo kino okukubiriza abantu bonna abajja okwambala masiki n'okunaaba mu ngalo baleme okusasanya obulwadde bwa COVID-19. Bajje nga bakimanyi nti nno bokka be balamu abalala balwadde. Bw'okitegeera nti gwe mulamu tosobola kuggyako masiki yo. Mukimanyi nti nze olutalo nduluddemu naye mwali muliddeko nga bankebedde nti nalwadde. Yo yenteekateeka y'okuwandiisa abagenda okuvuganyiza ku kkaadi y'ekibiina ky'NRM eyimiriziddwamu okutuusa ku bbaaza ya ssabbiiti ejja ng'akulira ebyokulonda mu kibiina ekyo Dr. Tango Odoyi bw'annyonnyola. Picking of nomination forms for Member of Parliament and LOC5 Chairperson, for constituency MPs, district women MPs, special interest group MPs to mean the youth, the workers and PWDs has been extended to Monday due to Eid Adhuha. Abadde bazze okwewandiisa olwaleero baweereddwa omukisa ne bayingira era nga wano kubaddeko William Ndoli Museveni ng'ono azze kuvuganya mu constituency y'e Bwekula n'annyonnyola by'agenda okukola. Ensonga ezinzijeeyo by'ebizibu ng'ekibbattaka ewaffe Mubende abasinga kye batumanyiiko nti Mubende beera n'okugobaganya abantu ku ttaka. Abalaye Kasibo Joshua ngo najja empapula nga yagala kukiikirira by'obudaka era nga basabye okumwesiga. Era neneebaza abalonzi bange emirundi ebiri guno gwa kusatu nga nzija era mbasaba bannabudaka mwenna nkomyewo mumanye enkola yange. Ye Jackie Nabatansi naye ajja empapula nga yagala kuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Kira Municipality era nga naye asuubizza okubakolera. Zijje mbasakire buli kimu kyonna kye mubadde mutafunye mu luvannyuma lw'emyaka 15 banenze ngenda kubasakira. Ensonga y'obwa Lord Mayor newaddemu obudde n'enkola reflection okumala ebbanga ddene naye Kampala gwenzize nga ndaba ebbanga eryo lyonna has been Kampala oyo wa bulijjo nga ekindeese okuvuganya ku kifo kino kudda kuyamba muntu wa wansi. Nation forms ez'okwesimbaho antebe y'abakyala Women Member of Parliament Abwakabarole District. Ku kifo ky'omubaka akiikirira abavubuka mu Buganda Region. Robinah Nantale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.